Abba Father, mbaaniriza olunaku olwaleero nga tweyongerayo mu misomo gyaffe gye tubaddeko mu Kristo. Okulokoka kye ki? Omulokole y'ani? Olwaleero tweyongerayo mu lesoni yaffe yasembayo, tulina kye twakwatako oba kye twayogerako ng'omutwe gwaffe, kye njagala okwongera okwogerako naye kakati eno lesson eyaleero following up ku kye twayogerako, wankye manyi kyazaala ebibuuzo bingi. Nzijukira twatunuulira ebyawandiikibwa ebitulaga nti already nti twafuna dda buli mukisa mu ggulu, twafuna dda obulungi bwa Katonda, twafuna dda obugagga bwa Katonda obuli mu mukisa gwe. Ne tulaba Pawulo bye yatugamba, alina we yatugamba nti twatuukirira nti twajjula, twamalayo mu Kristo. Alina we yatugamba nti Katonda yatuwa buli mukisa oguli mu ggulu. Bw'otunuulira ebyo byonna, then twatuuka we twabuuza ekibuuzo nti kakati tusabe tutya bwe tuba nga Katonda yatuwa buli kye twetaaga, nga Peetero ekyokubiri bw'agamba, essuula esooka olunyiriri olwokusatu, nti Katonda yatuwa buli kye twetaaga mu buyinza bwe ne mu maanyi ge, yatuwa buli kye twetaaga. Then ne tubuuza ekibuuzo nti kakati awo tusabira ki era tusaba tutya? We njagala okubeera olunaku olwaleero, nina bye njagala okuggyayo bwe tutunuulira ebyawandiikibwa, tulabe nti ekizibu kyaffe ekitutawaanya si Katonda butatuwa kye twagala oba si mukisa, nti twetaaga omukisa, nti twetaaga amaanyi oba okuwonyezebwa oba obugagga, naye nti ate gye twetaaga kya njawulo kirala. Omulokole ye muntu ajjudde, nga bwe twagamba, ye muntu eyamalayo, ajjuziddwa n'amalayo buli kimu kye yeetaaga okuva mu Katonda. Wabula waliwo ekintu omulokole kye yeetaaga ky'atalina era kye yeetaaga okusaba. Ate si nti takirina naye, okay, for now tugambe nti takirina, naye nti twetaaga okukisaba Katonda, era nti eno y'erina okuba essaala yaffe ekiseera kyonna, nti tulina okuba nga tutambulira mu ssaala eno nga tusaba kino Katonda akitukolere oba akituwe kumpi buli lunaku. Ate nga kino Katonda bw'akituwa kireetera biri ebirala byonna bye yatuwa edda mu Kristo okukola n'okulabisibwa. Naye bwe tutategeera, bwe tutafuna kino, biri ebisigadde byonna tetujja kubiraba mu buliwo kulabisibwa mu bulamu bwaffe. Kiki ekyo kye twetaaga? Tugenda mu Befeso ekisooka, Abefeso ekisooka, omutume Pawulo ng'awandikira ekkanisa y'Abefeso, ekkanisa yagyagala nnyo, Abefeso baali mikwano gye nnyo, naye abawandikira ebbaluwa eno ebbaluwa yokka gy'abawandikira, agibawandikira nga ababuulira, awandika omutima gwe gye bali, ebbaluwa ye ey'okwagala nga abawandikira. Tukibuuze bwe tuti singa gwe wali omutume Pawulo nga olina ekkanisa eno gy'oyagala ennyo ey'Abefeso era gy'omazeemu ekiseera ekingi, ng'oli mu kubasiibula n'obasindikira ebbaluwa ng'omanyi nti eno ebbaluwa y'ebbaluwa yo yokka gye bajja okusoma, tebajja kuddamu kulaba, tebajja kuddamu kuwuliriza, tojja kukomawo kubeerako nabo, obawandikira ebbaluwa obasibira entanda. Ekibuuzo kye nkubuuza kiri nti wandiwandiise ki mu bbaluwa eyo? In fact nga tubuli ne ku gy'ebbaluwa, ng'oli mu kubasabira wandibasabidde ssaala ki? Gwe nga taata waabwe mu Katonda, gwe nga abasomesezza Yesu, gwe nga eyababuulira enjiri ne balokoka n'obasomesa n'obazza engulu n'okola ebyo byonna, ng'obawandikira ebbaluwa eno ng'obasabira, wandibasabidde ssaala ki? Kiki kye wandisabye Katonda okukolera abantu bo b'oyagala ennyo? Wandimusabye ababe omukisa? Wandimusabye abayambe? Wandimusabye abasaasire? Kiki kye wandisabye? Kakati ekyo ekibuuzo bw'okikwata n'okibuuza Pawulo, tugenda kulaba ssaala ki gye yasabira Abefeso be yayagala ennyo, ssaala ki gye yabasibira entanda nti kino kye kino, era Mukama nsaba kino ky'oba obakolera abantu bange bano Abefeso.
Tusabe tusome Abefeso ekisooka essula esooka olunyiriri olw'15 agamba bw'ati n'olwekyo okuva lwe nawulira okukkiriza kwe mulina mu Mukama waffe Yesu n'okwagala kwe mulina eri abantu ba Katonda bonna sirekangayo kwebaza Katonda ku lwammwe mbajjukira ne mbasabira obasabira ki Pawulo Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo Kitaffe ow'ekitiibwa abawe kino Pawulo ky'abasabira abawe omwoyo ow'amagezi n'okubikkulirwa kino Pawulo ky'abasabidde Katonda abawe omwoyo ow'amagezi n'okubikkulirwa lwaki Pawulo mweyongere okumutegeera in other words ekisooka kyennyini twagambye kino kisinga obukulu Pawulo ky'asabira Abefeso naffe kye twetaaga okwesabira Pawulo tasaba Katonda kubawa mukisa tasaba Katonda kubawa mafuta n'amaanyi tasaba Katonda kubawa birabo ebyamwoyo tabasabira kufuna ssente tabasabira kufuna mirembe tabasabira kuwangula tabasabira buwanguzi abasabira kino agamba nti kino kye mbasabira Katonda abawe omwoyo ow'amagezi n'okubikkulirwa mwongere okumutegeera ye Katonda so Paulo in other words Paulo alimutugamba nti kino kye kisinga obukulu tewaliyo mukisa gusinga kino tewaliyo bugabirizi businga kino tewali buwanguzi businga kino tewali ssente zisinga kino tewaliyo maanyi mafuta gasinga kino tewali kirabo kisinga kino Pawulo agamba nti ekintu ekisinga kyenjagala Abefeso mutegeere oba kyenjagala Katonda abakoleremu Abefeso kino kyensinga okwagala Katonda abakolere nsaba Katonda abawe omwoyo ow'amagezi n'okubikkulirwa Pawulo abasabira bafune okubikkulirwa n'amagezi bongere okumanya n'okutegeera Katonda tudemu Pawulo abasabira nti kino kye kisinga obukulu kyensinga okubasabira Katonda abawe omwoyo ow'amagezi n'okubikkulirwa mwongere okutegeera n'okumanya Katonda kino kye kisooka kye kisinga obukulu omwoyo ow'okubikkulirwa n'amagezi atuleetera okutegeera n'okumanya Katonda mu butuufu bwe kino tewaliyo omukisa gw'osobola kusaba ogusinga mwoyo ow'okubikkulirwa akubikkulira Katonda n'otegeera n'omanya Katonda kyogere mu ngeri endala tewaliyo kintu kirala mu buno obulamu bw'obulokole tewaliyo kintu kirala kisinga bukulu ekisinga okumanya Katonda n'okutegeera Katonda okumanya Katonda n'okutegeera Katonda in fact Yesu atubuulira mu Yokaana 17:3 nti okumanya Katonda n'okumutegeera bwe bulamu obutaggwaawo okimanyi nti obulamu obutaggwaawo si kugenda mu ggulu nedda obulamu obutaggwaawo bw'osoma Yokaana 17:3 atubuulira nti obulamu obutaggwaawo kwe kumanya kwe kutegeera Katonda mu butuufu bwe okumumanya nga ye bw'ali ddala obwo bwe bulamu obutaggwaawo okumanya n'okutegeera Katonda kakati Pawulo abasabira wano n'agamba byonna Katonda ng'amaze okubibawa kino kyensinga okubasabira abawe omwoyo ow'okubikkulirwa abawe omwoyo ow'amagezi omwoyo yakole ki ajje ababikkulire Katonda ajje abamanyise Katonda oyo mwoyo ajje abategeeze Katonda mutegeere Katonda mumanye Katonda mu butuufu bwe nga bw'ali eyo y'essaala ya Pawulo esinga obukulu can you imagine that eyo essaala Pawulo gy'agamba kino kye kisinga obukulu n'agamba nti twengera n'agamba nyongera okubasabira
nga mumaze okufuna ono omwoyo ow'amagezi n'okubikkulira mu nature ya Katonda abalaga embala ya Katonda ne Katonda bw'ali mu butuufu. N'ayongerako, nyongera okubasabira amaaso g'emitima gyammwe gamulisibwenga. Ani amulisa amaaso g'emitima? Ono omwoyo ow'okutegeera n'okubikkulirwa. Oyo mwoyo kyova olaba Pawulo gw'asaba nti bwe munaafuna omwoyo ono agambye wano agenda kumulisa amaaso g'emitima gyammwe. Lwaki? Mulyoke mumanye essuubi ly'okuyitibwa kwammwe. Nti bwe munaafuna ono omwoyo ow'okubikkulirwa, omwoyo w'amagezi, ajja kubayigiriza n'okubamanyisa Katonda, then abayigirize abamanyise okuyitibwa kwa Katonda ku lwaffe. N'ayogerako n'obugagga obungi bwe mulina mu ye, obugagga bwa Katonda obuli munda mu ffe kubanga twalokoka. N'agamba mmwe awamu n'abantu ba Katonda bonna njagala mutegeere amaanyi ge agasukkiridde. Kino kyekyokusatu nti tutegeere, si tufune, tutegeere. By the way, simanyi oba buno obuntu obutonotono mubulaba nti buli important. Wanaagamba nti njagala mutegeere, tagamba nti njagala mufune. Kakati bw'obuuza abalokole abasinga bajja kugamba nti banoonya maanyi ga Katonda, baagala Katonda abawa amafuta, baagala Katonda abawa amaanyi ge. Wano Pawulo tabasabira kufuna maanyi, Pawulo abasabira kutegeera maanyi. Agamba mutegeere amaanyi ge agasukkiridde, agakolera mu ffe abakkiriza. Mujjukira Efeso ekisooka 3 twagamba nti yatuwa buli mukisa oguli mu ggulu. Kakati wano atugambye nti yatuwa amaanyi ge agasukkiridde, agakolera mu ffe abakkiriza. Bw'obanga oli mukkiriza, munda mu ggwe mulimu amaanyi agakoleramu, ge maanyi ga Katonda gonna. N'ayogerako n'agamba agakolera mu ffe abakkiriza ng'okukola kw'obuyinza bw'amaanyi ge bwe kuli. Amaanyi ago ge yakozesa mu Kristo bwe yamuzuukiza mu bafu n'amutuuza ku mukono gwe ogwa ddyo waggulu mu ggulu. Amaanyi ago agaliwa agakolera mu ggwe mulokole, geego ge yakozesa bwe yazuukiza Kristo mu bafu. Amaanyi ago agali mu ggwe andaba, agali mu ggwe ampuliriza, ge maanyi Katonda ge yakozesa okuzuukiza Kristo mu bafu. Amaanyi agali munda mu mulokole. Sinze yawandiika vaasi eno, era Bayibuli eyo gy'olina gy'osoma Sinze yagiwandiika. Amaanyi ago agali munda mu ggwe, atugambye wano nti ge maanyi Katonda ge yakozesa okuzuukiza Kristo mu bafu. Ge maanyi ago gennyini. Gw'oli awo oli bize osaba Katonda kukuwa maanyi. Katonda mpa amafuta, Katonda mpa amaanyi, Katonda mpa amafuta, Katonda mpa amaanyi. Naye nga tomanyi nti munda mu ggwe Katonda yassaamu amaanyi gennyini, tegeefaananyiriza, geego gennyini ge yakozesa okuzuukiza Kristo mu bafu. Kakati gali munda mu ggwe, kakati yagassa munda mu ggwe, kati gakolera munda mu ggwe. The same power, amaanyi gennyini ago Katonda ge yakozesa okuzuukiza Kristo mu bafu. Kakati ndowooza olaba lwaki ekisinga already wano bw'ogisoma bino ebintu ebisatu bye twogeddeko, atugambye ebintu bisatu Katonda bye yatuwa. Atugambye nti ekisooka okuyitibwa kwe, ekyokubiri obugagga bwe, ekyokusatu amaanyi ge. In fact okuyitibwa kwe, essuubi ly'obugagga n'okuyitibwa kwe, atugambanya naki n'amaanyi ge agazuukiza Kristo mu bafu. Kakati ffe tuli bize tusaba Katonda atuwe ebintu bino. Katonda atuwe obugagga, Katonda atuwe essuubi, Katonda atuwe emirembe, Katonda atuwe amaanyi, Katonda atuwe amafuta. Already buli kiseera bino bintu bye tusaba Katonda. Pawulo wano atugambye nti Katonda yabituwa, n'atugamba nti biri munda mu ffe, n'atugamba nti kaakati kye twetaaga si Katonda kutuwa maanyi na bugagga na ssuubi, kye twetaaga Katonda kutuwa omwoyo atusomesa ebintu ebyo, omwoyo ow'okubikkulirwa,
omwoyo w'amagezi n'okubikkulirwa ajje omwoyo omunda muffe atusomese atulage ebyo byonna bye tulina mu Kristo. Already obirina. Obuzibu si bwa nti tobirina weetaaga Katonda abikuwe. Obuzibu bwo nti tobimanyi nti obirina mu ggwe. Kyova ali mukusabira nti Katonda abikulage, akuwa omwoyo abikulaga, abibikkula n'obiraba. Wati tweyongereko mu Befeso essula eyokusatu tulabe Pawulo essaala eyokubiri gy'asabira Abefeso mu ssula eyokusatu olunyiriro 14 agamba bw'ati: nfukaamirira Kitaffe ebika byonna eby'omu ggulu n'eby'oku nsi mwe bijja obulamu. Nsaba Katonda oyo akola eby'ekitalo era agulumizibwa, agumyenga era anywezenga omuntu wammwe ow'omunda olw'omwoyo we, Kristo alyoke abeerenga mu mitima gyammwe olw'okukkiriza kwammwe. Mbasabira mubeerenga n'emirandira mu kwagala, nga mukunywereddemu, mulyoke mubeerenga n'amaanyi awamu n'abatukuvu bonna okusobola okutegeera obugazi n'obuwanvu n'obugulumivu n'okukka wansi ebiri mu kwagala kwa Kristo. Njagala mutegeere okwagala kwa Kristo okusukkiridde okutegeera kwonna, mulyoke musobole okutegeerera ddala Katonda bw'ali. Awo bavuunula bubi nabo balimba. Teyagamba kutegeera Katonda bw'ali. Kankusomere Bayibuli y'Oluganda endala paati esembayo tulabe. Awo baatulimba. Eno endala egamba etya? Kandabe. Endala egamba bw'eti: mulyoke mutuukirire okutuusa okutuukirira kwonna okwa Katonda. Bagezaako nabo naye nabo tebakijjaayo bulungi nnyo. Ey'Abakatoliki egamba etya? Mulyoke mujjulire ddala mwenna Katonda mu bujjuvu bwe. Yes, ekyo Pawulo bwe yakyogera mu Luyonaani nti mulyoke mujjulire ddala mwenna Katonda mu bujjuvu bwe, nti bw'osoma bino bitusomye ebisoose, nti bwe munaategeera okwagala kwa Katonda mu dimensions zonna ez'okutegeera length, height, width, nti bwe mutegeera okwagala kwa Katonda mu bujjuvu bwako, kino kye kigenda okubeerawo. Mugenda kujjulira ddala mwenna Katonda mu bujjuvu bwe. Bameka abaagala okujjula Katonda? Akugambye nti engeri yokka gy'ojjula Katonda kutegeera kwagala kwe. Okutegeera okwagala kwa Katonda gye tuli kye kituleetera okujjula Katonda. Okutegeera Katonda okwagala kwe ne byatukoledde byonna kubanga atwagala kye kituleetera okujjula Katonda ne tuba bajjuvu mu maanyi ge, bajjuvu mu magezi ge, bajjuvu mu kisa kye, bajjuvu mu mafuta ge, bajjuvu mu bugagga bwe, bajjuvu mu mukisa gwe. Byonna ebyo bisibuka mu kumutegeera okwagala kwe. Kyova yatusabidde ku beginning omwoyo alabisa, yamuyise mwoyo waki? Omwoyo Omuzungu kyayita revelation, ow'amagezi, omwoyo ayolesa Katonda, omwoyo leka tugendeko mu Peetero ekyokubiri essula esooka. Twaliyo wiiki eri naye njagala kuddayoko leero. Tuddemu kati twetegereze wano kyagamba. Haleluya. Omwoyo w'okulabisibwa tulabe Katonda mu butuufu bwe, kubanga bwe tumulaba tulaba obujjuvu bwaffe. Ate kino kyekiri fane nti gye tweyongera okulaba Katonda kyatukoledde mu Kristo, gye tweyongera okulaba okwagala kwa Katonda, gye tweyongera okufuuka kye tulaba, kubanga already munda mwekiri, naye gye weeyongera okukiraba n'amaaso go ag'omutima, kye tuyita revelation, okwolesebwa, gye weeyongera okufuna okwolesebwa kuno, gye weeyongera okufuna Omuzungu kyayita manifestation, gye tweyongera okulaba bino ebintu mu buliwo,
ne biva eri munda gye byekwese ne tulaba amaanyi nga tugatambuliramu, ne tulaba emirembe, ne tulaba ekitiibwa, ne tulaba omukisa nga tubitambuliramu nga tweyongedde okutegeera Katonda munda. Haleluya. Tulabe vaasi eneddako. Tuli mu Peetero ekyokubiri essuula esooka vaasi eyokusatu etugamba bwete, kubanga obuyinza bw'obwa Katonda bwe bwatuwa byonna eby'obulamu n'eby'okutya Katonda olw'okutegeera ddala oyo eyatuyita olw'ekitiibwa n'obulungi bwe ye. Okiwulidde ekyo? Kandabe vaasi endala bw'ekigamba. Mukama waffe oyo mu buyinza bwe nga Katonda yatuwa byonna bye twetaaga mu bulamu ne mu kumuweereza nga tumanyi oyo eyatuyita okugabana ku kitiibwa kye ne ku bulungi bwe. Okay? Tulabe endala kyegamba. Kubanga mu maanyi g'obwakatonda bwe mwe twaweerwa ebintu byonna olw'obulamu buno n'okutya Katonda mu kumanya oyo eyatuyita. Simanyi oba okiraba nti buli vaasi gy'ayogerako ayongerako kino nti mu kumumanya, mu kumutegeera, mu kumumanya, mu kumutegeera. Ategeeza ki? Nti engeri gye tutandika okutambulira mu bino ebintu Katonda byonna bye yatuwa, tutandika nga tumumanya, nga tumutegeera, gye weeyongera okulaba Katonda, gye weeyongera okutegeera Katonda, gye weeyongera okutambulira mu ebyo byonna bye yatuwa. Kakati ffe tulina ensobi emu gye twakola ng'ekkanisa we twawaba. Twajja amaaso gaffe ku Katonda, twajja amaaso gaffe ku kutegeera Yesu Kristo. Amaaso gaffe twagajja ku kutegeera Katonda mu kwagala kwe ne mu bulungi bwe, ne tugazza ku bintu by'atuwa. Twagajja ku oyo agaba ebirabo ne tugazza ku birabo by'agaba. Amaaso gaffe twagajja ku Katonda mu Kristo ne tugazza ku mukisa, ku bugagga, ku kusumululwa, ku kuwonyezebwa. Era bw'ogenda mu kyaki zonna ebyo abantu bye balimu, baagala mukisa, baagala kuwonyezebwa, baagala kusumulibwa, ebyo bye tulowooza ku baagala bugagga. Mukama mpa kino, Mukama nkolera kino, Mukama mpa kino, Mukama nkolera kino. Waliwo ayagala ssente, waliwo ayagala obugagga, waliwo ayagala amafuta, waliwo ayagala omwami, waliwo ayagala abaana, waliwo ayagala omukyala. Ebyo bye tubeeramu, amaaso tegali ku Katonda. Naye katwano zino vaasi zitugambye nti amaaso bwe tugazza ku Katonda, omwoyo w'okubikkulirwa n'okulabisibwa n'abeera mu ffe n'atubikkulira Katonda, n'alabisa Katonda, n'atuwa amagezi g'okutegeera n'okumanya Katonda n'okwagala kwa Katonda, nti tujja kujjula tubeere bajjuvu ba Katonda, nti tujja kujjula tulabe obugagga bwe, amaanyi ge, obulungi bwe, tulabe ekisa kye, tulabe emirembe, tulabe ssente, tulabe amaanyi, tulabe okuwonyezebwa, nti ebyo byonna bye twagala. Amaaso gaffe bwe tugazza ku Katonda n'okumulaba, okumutegeera n'okumumanya, bino byonna bijja automatically. Era Yesu ekyo kye yatugamba, Matayo 6:33. Ojjukidde? Yesu yatugamba nti munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, ebyo bye bimu, obwakabaka bwe butuukirivu, nti bwe munaabifuna bino byonna bijja kubagattibwako. Bino byonna ebirala bye munoonya, mmere ya leero, ssente, biki, mikisa, byonna mujja kubifuna automatically, bijja kubagattibwako. Amaaso bwe munaagazza ku kumanya ne kutegeera Katonda. Kikulu ekyo mulokole. Twetaaga okukitegeera kino nti kye tunoonya si bintu wabula kumanya na kutegeera Kitaffe ne Kristo ali munda mu ffe n'ebyo byonna bye yatukolera, nti gye tweyongera okussa amaaso gaffe ku Katonda, gye tweyongera okussa amaaso gaffe okukkiriza Mwoyo ono ow'okubikkulirwa n'amagezi ali munda mu ffe, gye tweyongera okukkiriza Mwoyo oyo okubeera mu ffe n'atubikkulira n'atulaga Katonda ne tumanya Katonda ne tulaba Katonda, gye tujja okweyongera okutambulira mu bujjuvu bw'obulamu bwonna. Amiina. Eyo nno lesoni nkulu era kyemmanyi mu maaso eyo nja kugiddamu gisomese mu ngeri endala nti kye tusinga okwetaaga kulabisibwa, kubikkulirwa. Ekintu ky'osinga okwetaaga ye revelation. Ky'osinga okwetaaga. Tosinga kwetaaga ssente, tosinga kwetaaga mukisa,
tosinga kwetaaga mafuta n'amaanyi na mirembe, osinga kwetaaga kubikkulirwa, osinga kwetaaga revelation, olabe Katonda omutegeere, olabe byonna by'atukoledde mu Kristo Yesu, awo ojjuzibwe bino ebisigadde byonna by'oyagala. Eyo ye sisitemu ya Katonda, eyo y'engeri Katonda gye yagereka ebintu by'okutambula, yeyo sisitemu gye yateekawo nti gye tweyongera okumulaba, gye tweyongera okujjuzibwa byonna ebyo byali. Omulaba omukisa ne gutambula, omukisa ne gukulukuta, okwagala ne kukulukuta, amaanyi ne gakulukuta, amafuta ne gakulukuta, naye nga byonna bivudde mu kumulaba na kumutegeera na mu kwolesebwa revelation eya Katonda, nga Mwoyo Holy Spirit oyo Omwoyo Mutukuvu ow'amagezi ow'okubikkulirwa ng'azze munda mu ffe n'atulaga n'amulisa amaaso g'emitima gyaffe ne tutegeera Katonda mu butuufu bwe nga bw'ali, era obwo bwe bulamu obutaggwaawo. Nkwebaza okumpuliriza, nja kukomawo tweyongereyo mu maaso nga tunnyonnyola ekintu kino paka bwe kinasetolinga mu mitima gyaffe, tukitambuliremu, Mukama aweebwe ekitiibwa mu bulamu bwaffe. Nkwebaza okumpuliriza era oli wa mukisa.